embeera weri mu ggwanga ekyali yakazigizigi oluvannyuma lw'okuba muno abantu ab'enjawulo mu entertainment sector tebali mu kukola naddala wano ewaffe Uganda. First of all ebivulu byaggalwawo era ng'olunaku lwaleero guweza omwaka mulamba bukyanga ebivulwa bukyanga President Museveni avayo n'agamba muno tewakyaliyo music concert tewakyaliyo mabaala magule because of ekirwadde ekyatugwira ekya covid era tuze tupambana mu mbeera eno nga tuyitayitawo newankubadde kati abayimbi ab'enjawulo bakkirizibwa okgenda wabweru w'ensi ne baperforminga ne bamala ne bakomawo given the fact that eddagala lya covid lyamaze netuuka mu ggwanga lya Uganda bannange tusirikeko given the fact that eddagala lya covid lyamaze netuuka mu ggwanga lya Uganda abantu ab'enjawulo wano mu Uganda naddala bali mu entertainment sector bavuddeyo ne bakuba omulango ogw'amaanyi ennyo basobole okulaba muno entertainment sector eggulawo ku lunaku lw'omukaaga ekibiina ekimu ekimimanyiddwa ng'ekya free entertainment UG kyamitinga nga ne batuusako abali ku live ku BTM TV ne mubiraba naye olunaku olwaleero bapromotera si lwavuddeyo nga banenya omukulembeze omu minisita oba ne ministry emu eya gender okulaba muno babawa akasente kaabwe naye akasente kano baganye okukola ki okukabawa ate akasente kano nga kaali mu under budget ya covid relief okulaba muno ekola ki egezaako obaddaabulula n'okusasula amabanja gonna ge baali bakoze ki ge baali bafiiriddwa mu ngeri ey'enjawulo oba mu ngeri ey'okuba nga bakola ki nga baddukanya emirimu gyabwe naye because muno abantu bano babadde bangi nnyo mu entertainment sector nga bagenda mu maaso okulaba muno balwanagana n'ebyo ebigenda mu maaso ensonga emu gye njagala okuba nga nkutuusako olunaku lwaleero ab'ebivulu bano bavuddeyo ab'ebivulu promota okuli akakiiko akabatwala okuli balamu okuli promota amanyiddwa nga Keti Promotions Abitex balunywa bajjo n'abalala besinja kwogera amannya kasitawo mubategedde ne bavayo ne beekubira omulanga ne bagamba muno bagenda kuba bakwata batambula era nga bamaze dda okuba pulaani n'okwogera ne gavumenti n'okusaba police olukusa bakkirize bakole peaceful demonstration mpaka ku parliament ye Uganda wano babere nga batwalayo omulanga gwabwe eri speaker wa parliament amanyiddwa nga omukyala alitwala Kadaga asobola okuwuliriza ki embeera zaabwe zino basobola okuwuliriza ensonga zaabwe zino naye newankubadde badde basuubiza ebintu bino wammanga bali tebannavayo kubanga bakikolako wabula omukulu amanyiddwa nga Abitex avuddeyo olunaku olwaleero n'ategeezaako eggwanga Uganda nga bwagenda okuba nga yeeyambula kasita lunaku olw'enkya lutuuka nga tebannaba kubeera nga bakola ki nga bata sente zino okutuuka ku akaunti zaabwe ez'enjawulo ze baawaayo bagenda kuba nga bakwata beeyambule ye kennyini yagenda kuno okusooka okweyambula ne ngamba kati Abitex we yeeyambula olaba Bukenya yeeyambula nga munene alina ku lubuto naye tugenda okulaba nga akantu kannasfi kati Abitex omusajja obutini buno ema buba n'ebintu kati kwamu ekifaananyi nga Abitex yeyambudde yatambula ku street z'e Kampala anakinabakita kati kakuzanye kwa audio k'omukulu amanyiddwa nga Abitex kubanga ye agambye athreateninze oba atiisatiisiza okweyambula kyasimanyi nti oba anaakola ne kakuzanyeko ka audio ke ng'ayogera ku nsonga zino ez'okukola ki ez'okuba nga agenda kweyambula then tuloke tugende maaso wuliriza n'obwegendereza ennyo because kano ka exclusive nze kaakayina batekamu ebyobufuzi bino bali bo abatakisi bakola bana bakola bwekuka mu kikuubako naffe bwe tuvaayo balina engeri gye batulaba nti tetusaanidde kubanja ssente tetubanja bazitusuubiza ate kintu kyosuubiza omuntu kifuuka ebbanja kale balina obusente bulala bawaayo mayi sente wano okuzoogera sente za Museveni okuzoogera olaba nnyingi n'essaawa betuuka okuziteematema temubabuka sente bwasooka twabumansamansa nga bwamaasoka abaafuna ne bafuna biliyoni emu emirizi bibiri naye biliyoni emu emirizi bibiri ku bantu 208 oyo oba yafuna 2 kitundu oba yazizira oli yafuna emu kitundu eyafuna ennyingi ennyo yafuna emirizi 15 era ndoze yaliyo naye nga mutuufu ku bbanga litumaze yali amanya miliyoni nga kikumi yafuna miliyoni obufunze kati sente endala kale bano abasajja baali bafunye ne kasente naye era bakyabanja katuwulirize bazze batugamba ku mandi olwokubiri olwokusatu naye kakati ku lwokubiri batatuwa ansati ziri ku akawunti genda kola ki kasita tubayita update ne NPA gitukuŋŋaniye ku national theatre ajjamu esaata agijjemu ajjemu empala agijjemu nakyo mujje tumeyambula nofaanana otya ng'ogyemu empale mbutefuba katonda mu ggwe Tereza mte mwaka 15 kamera mwaka 10 bade kwagala mu kituufu naye si ensonga sente tugenda kuzibanja kubanga kitukakatako ku bannayuganda ng'abasawo be babawa abakibi babawa nafe balina okuyamba batisesori n'abayimbi mpira nabo bagenda baya nenze ndi mu layini gyetambuliramu ey'abapromota era tuzibanja era tuzeetaaga
obuzibu buli mu ntematema kimanyi timujja kumatiza abamu neke mufunyeko bamufuna mugende muyiyo obulamu olaba enakasaoyogera ensonga President Museveni ojja kuwandika ebbaluwa mu bwangu watungwamu wafuna bulungi fenna tugende banje kubanze oyo musajja amamanya ayagala nnyo okujjayo kusaawa esembayo nga omululuzi asembayo tumugase busunzi okukwazirwa kasolo yatugamba mande katuli mu mwezi ate leero mande lwaki amaanyi mugatadde nnyo mu ssente ne mutagateeka mu kuba kakati katugule tutandikirewo omusajja bateki kale bwe bityo bibadde noza mubiweewuliddeko okuva era omukulu amanyiddwa nga Abitex promoter ne bapromota ab'enjawulo mu kusooka bafunayo ku akasente naye bagamba akasente tekabamala era nga bano bakyetaagisa ddala ssente okuva mu gavumenti ate akasente kano kuba baakabasuubiza first of all beesitula ne bagenda omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh sobola kugenda tutaddeko bitiibwa bye General Salim Saleh n'abasuubiza akasente kano so why not deliver the money tomanya nange ema wateekayo fayiro ne kati gwe Emma n'amagezi agateekayo fayiro kale kuba tuteeka nkona kivulu ategeseeko ekivulu omanyi ne bayimirira nga balamuza omuyimbi amma katukomewo